Yes, abayimbi be Uganda abakyala gye babeera nga banoonya basajja basobola kubawa na ssente n'okubasanyusa mu nsonga z'ekikulu kwogata n'abasajja nga banoonya bashuga mami ogezaako okuba nti obaoliawo beefunirawo akasente n'okufuna essanyu ly'ekintu ekikulu. Rema Namakula yasazeewo okuba nti atwala muwala we amanyikiddwa nga Amal Musuuza China, era nga wetwogerera omukyala amanyikiddwa nga Amal Musuuza ali mu kusoma Luchina. Bingi emboozi eno lwaki Rema atandika okuyigiriza muwala we okulaba movie z'Oluchina. Lwaki Amal Musuuza alina obuntu bwatandise okukola nga buli mu Luchina, lwaki atandise okugegeza Oluchina, lwaki Eva now Amal Musuuza ali so packed abeerako ebintu bingi nga Rema mutambulirako bye tugenda okubabuusa mpola mpola tusobole okuba nti obuulyawo nawe ofuna idea gye tugezako okuba nti twogera n'okufuna opinion zaffe ng'abantu nga tekuliiko muntu mulala yenna. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi wa Ntambi Jimso Rich Boy Maxodi Junior. Webale kuba nti otambula nange gwe kyali wange ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga nkutumiddeko tano. Webale kuba nti obeerayo kyali wange n'okyapa n'ogamba nti yes Rich Boy agwalina okuba nti ntambula naye yes asobola okuba nti antuuseeko bye ntuusako. Olibaddemu okuba nti ofollowinga ku Twitter nkozesa Jimso 16, Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5, ku Gata Facebook ndiko nkozesa Ntambi Jimso osobola okuba nti ofollowingako. Bwetwogerera Rema yagenze n'ateekayo video n'ateekako obugambo nti owaye twabadde tulaba movie y'Abachina wano nno omuwala amanyikiddwa nga Amal Musuuza n'atandika okupikingamu obugambo ye bw'agamba nti bwabadde bugezako kugegenya Abachina bye bakola n'ebisigaddewo bwe bityo, naye ng'ate aba social media abatuufu like social media critics batandise okugamba why Rema is trying to okulaga ensi nga ye bali interested mu China n'ebisigaddewo, lwaki tali interested mu lulimi lwa wano, ye lwaki Amal Musuuza ku myaka gye 67 avayo tulaganga batandise okuba nti ayiga Oluchina. Bangi babadde beebuuza nti Rema oba abadde muwala wa mutwalako China n'atandika okusoma Oluchina, naye ng'ate bambi mukyala wattu Amal Musuuza abadde Uganda. Waliwo ebintu bingi ebigenda mu maaso n'okuba nti byogerwa, naye ng'ate munzikirize tudde nange ngezeeko okuba nti ntekinga ku biki bye nalabye mu vidiyo eno. Ngenda nasaba producer wange osooka ontekereyo vidiyo eyo bakyali bange basobole okuba nti bagiraba. Now buli muwala oba buli maama bw'ayawukana ne taata wabeerawo obuzibu, era basingle mothers bagenda mu maaso n'okuba nti bafuna ebizibu ebyenjawulo. Abasinga basibira ku street ne batandika okutunda embozi z'ekikulu okugezaako okuba nti baweerera abaana baabwe yes basobole okuba nti basoma n'okutuusa ku famire zaabwe ebintu ebirungi. Abamu basawo ne bagamba nti kaneekwase Mukama Katonda asobole okuba nti nsaba nsome n'okuba nti oba oliawo abaana bange mbawo obulamu obusinga. Abalala bwe babanga basawo bapushinga bawala baabwe ne batamanyi baabwe okubeera badokita, abalala bwe babanga basomesa bapushinga abaana baabwe ne bawala baabwe especially okujoininga obusomesa babanga muzadde mukyala kwogata n'omuzadde omwami. Now Rema bwe yali akula yadde nga yasoma kye yasoma, naye ate yasoma ng'ava mu mulanira gw'endongo, era nga yakula ne ssengawe amanyikiddwa nga Mama Halima Namakula. Halima Namakula like y'omu ku bayimbi nga abasooka okuba nti bakyusa music industry ya Uganda mu urban style. Yagenda mu maaso n'okuba akayimba ambakaise wano, nakuba ekimbewo, nakuba oluyimba n'ebebekulu lumanyikiddwa nga Sambagala Nsanyuke tunyenyeza nga mukadde. Oluyimba olwo ku myaka 13 Rema gye yali alina yatandika okuba nti abakinga, however much by that time yali agezaako okuba nti alina obuyimba bw'atandise okuyimbira essomero ly'e Buddo, but on 13 years Rema yasobola okuba nti abakinga mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mama Halima Namakula ssengawe kwogata ne big size extra large Gargamel Titanic Uncle Bebe n'abantu nti abawa backups oba vocals ze bali tebalina ezeetagisa mu luyimba. Now ku myaka
amukaaga musanvu Amani Musuuza gy'alina Rema atandise okuba nti oba oliawo amuyigiriza ebintu ebyenjawulo. Yatandise ng'atugamba nti amuyigiriza omwana yafunye inspiration mu Bachina naye ng'ate bwetunulira vocals zono omuwala za taabu ku myaka emito gy'alina. Nabadde njogerako ne Charlie Wangomu, yes, amanyi business eno n'agamba nti Abamerica ennaku zino bakola ebintu byanjawulo bakuba za arenas naye ng'ate ebintu bye bagendamu okukola biba byanjawulo nnyo nti mu Uganda twali badde n'abaana ng'abanaava but because tebasobola kuba nti beepushinga n'okuba nti oba oliawo bawala business ewala nti kizibu nnyo okuba nti bakola ssente mu Uganda. Ebivulu mu Uganda bigenda mu maaso n'okuba nti bikendeera era nga indoor concerts zesinga okukola kyova olaba nti Catherine kusaasira Bebe Cool kwogata Education ne Rema n'amakulu yasobola n'okugoba abantu ku Sena Hotel. Now Amani Musuuza atandise okuba nti akuba raga mpola mpola according to abantu betwatuukiriddeko ab'enjawulo era nga Rema yasobodde okuba nti amufunira essomo oba okumufunira abantu abasobola okuba nti bamuyambako nga y'omu ku abo yakulira ttiimu ey'amaloboozi batandise okugakola kwogata n'okumugulira gita era bw'olaba mu vidiyo eyo Rema yatugambye nti omwana yabadde amuyigiriza Luchina but indirectly yabadde alina message gy'asendinga in that like bwetunulira omwana yabadde ayambadde bag eyo nga agezaako okuyisaayisaamu ebaaga eyo bwegitunulira ebaaga eyo tetiika migugu ebaaga eyo tekola bintu birala wabula ebaaga eyo mwabaddemu kye bayita gita. So ekyo kikulaga nti oba oliawo Rema n'amakulu agenda ayigiriza omwana we endongo. I don't know stereo music eyo njasooka nange gitegeera mpola mpola ndyoke nkomyewo ngikunyumize bulungi naye ng'ate agenda kuleeta omwana oyo in a different way nga tagenda competinga n'abashiba wabula ng'ali mu ligi y'emu. Music industry abaana abasinga abaana b'abasita bagana okuvaayo. Ngenda kuwa omwana wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Anne Henry Kisali nti akyali awo abaana bangi. Mwana wa Jose Chameleone yaddamu kuwuga yakubayo upcoming bamuyita Bamakas yatukubira akayimba kamu katunda Chameleone n'abimujjako. Rema atandise omulimu oba oliawo abeeko ne gwagugguza. Bampita Ntambi Jimso omukutu guli gumu gwa Uganda mu Kamoli ababadde bagamba nti omwana asoma Luchina omwana indirectly ali mu kuyiga music byebyo. Twegweko mu next episode tambula nange gw'omupya nno ngenda kukusaba osobola okuba nti osubscribinga tutambule ffenna then osobola okuba nti otambula naffe mpola mpola.